TV, LMTV Uganda, temwerabira to subscribe. Hello, Bakwin Kama. Chirichtia, muje bareko. Muli live ku LMTV bali mu balawa. Musoke mbuzika abalaba na manyagamu. LMTV. Okay, muje baleka balabi muli mutya. Babuye ku manyago. Manyanze Nasuna Roy, nzeko wano mumwoleso kulaba ku bintu. Bintu ki ebipya byewakalaba? Mbadde nakajja, sina nnyo byamanyi bye nakalaba, kuba nakajja. Omulundi gwe ogusoosa? Gwe gusoose. Okay, kakati kusoba bulira abasigaddeyo waka. Kiki basubiddwa? Basubiddwa bingi. Bingi nga bingi naye wakajja kati? Yeah. Kuba bingi byendaba biri interesting. Kyekisinze kyolabye ekisinze okwewuunyisa? Kale engeri abantu gye batadde gye bagize ebintu byabwe yeewuunyisa, ebintu ebyenjawulo mbirabawo, bizinensi ezinziraba. Kati basubiddwa kale okudiscovering ebintu ebipya bye batamanyi. Okay, ate okwesuuba nnyonyi? Ennyonyi oba tobyagala? Sinnagiraba. Tonnagiraba ennyonyi? Gwe toli updated. Kiri kitya Queen Kama? Bulungi. Oli fiti? So obuzeko kuba kulaba n'amanyako? Amanya gange bampita Kirabo. Kirabo? Erinnya okimanyi olizunguwazzaamu ate mbadde embuze mbadde nkyalinoonya. So obuzeko kuba tulaba. Muli mutya abalabi baffe muje baleko. Kakati kipya kiki wakalaba? Ndaba ebipya bingi saabyaga naye bingi abantu bali so creative abakola ebintu bingi nnyo kale. Kale kati ali ewaka so mubuulire so mu experience eriwo? Ali ewaka kyenyinza ogamba nti naasubiddwa because this exhibition is all about exploring new things. Kati ali ewaka he or she has missed a lot. Yeah. Toyinayo nawe ekipya kikwewuunyisiza? Bingi. Nga ki? Waliwo abantu abadde bazannya wali eri something is it called simanyi nawe bakiyita naye abakyanga kyanga obuntu. But then it's like a game or kasika then yeah. Bintu bingi kale. N'obuzannyamu? Mbizannyemu. Okay. Kale tweyanziza nnyo. Okay. Cut. Yes, hello. Hey, kiri kitya mwena abatulaba. It's your boy Kimbad Official. Mwebale nnyo kutulaba mwana. Mukola kyamaanyi abatekako data, abateekako tugaba n'abamuzeeyi, kitegeera abatekako bu app, abatekako buwagwani, kyonna boy mukola kyamaanyi. Nenga teweerabira, it's your program The Vibe with your favorite boy Kimbad Official. Nenga don't forget to like, subscribe, comment LMTV kwe tusangibwa. Okitegeera nenga abataze ku mwoleso. Tubadde ku mwoleso ku Lubili naye Vibe. Abataze ku mwoleso boy musubiddwa kingi, waliyo okwesuba, waliyo omuntu ogwogera nga tekuli muntu, waliyo buli kimu. Okitegeera buli kimu ekirina ennyonyi bagireese okumanya yalo ne badde bada n'ennyonyi bagireese buli kimu bakireese. Waliwo omusajja w'enjuki, waliwo boy bingi era wenna ali eyo batoze ku guno omwoleso oguddako boy salako obusazo. Okitegeera nenga teweerabira, it's always your boy Kimbad Official nga yakutuusizako program yo The Vibe. Okitegeera buli kaseera mankutuusako vibe ewabeera Vibe Kimbad Official.